kakati kitegeeza nti enjuji yali Mbabazi mu bigambo birwa kuba nti olutambi luno lunene nnyo singa tuba tugenze mu kooti ejja kululaba naye lutegeere nti ayine Mbabazi baatuuka ekiseera ne bamugjawo wali ku kyaki we yali asula ne bamupangisiza enju endala kubanga kiyinza obba confusinga ti ate yali lwaki ate oba yali amuwadde enju ku gundi ate lwaki abadde amupangisiza yatuuka ekiseera ne bamugjawo ne bamupangisiza enju endala kati ate enju nebalema okumaintaininga okusasula renti kati amazima gali nti ayine Mbabazi obuyambi bwe yajja ng'asaba ng'ayagala tumufunire ssente ezimusobozesa okufuna enju endala wali Ssenyonga w'amanyi aveewo. Namba 2 ng'ayagala tumufunire ssente ezijjayo omwana we ku ssomero lya Ssenyonga amufunire essomero eddala nti singa avaayo n'ayogera ebintu nga bwe byatambula kitegeeza batakyalina nju wasula Ssenyonga balina mugoba oba asobola omutuusako ekyobulabe ate nga n'omwana ali ku ssomero lye bwe buyambi bwejja ng'asaba amazima gali nti ssente twazimuwa tetujja kyegaana era mugenda kuziraba ng'azisayininga mu ofiisi. Maama Bridget naye n'atusaba emiliyoni ya ssente naye okusobola okufuna entandikwa ey'okufuna ennyumba gy'asulamu aveewo ewa Ssenyonga emabega ku kyaki yamuwa akayumba mwasula emabega ku kyaki oyo naye era twasooka ntumuwako $50,000 era naye mugenda mulaba ng'azisayininga mu ofiisi. These women bano abakazi bafere bafirimu stars bazanyanga part bili naye ffe twakimanya nti banoonyi ba ssente era twali tulina okuzibawa okubanga ddala tunoonya okulaba ki ekiri emabega wa bino kebe gavumenti eteekamu ssente nnyingi okuzuula omuyeekera waali neegula n'ebyuma so temukikwata bubi nti abantu bano twabagula nti oba ssente twaziteekamu nga tunoonya okubikka obujulizi no muwulize bulungi conversation era Mbabazi mu bigambo byatuuka n'okunsaba nti ayagala mbeere taata we mbeere nga maama 2 anzijukiza nti yandeeterako omwana omulema okumusabira okiwulidde naye oba omwana oba teyawona mujja kiwulya bulungi awo naye era akonvisinga mu bigambo bye nti saamutuukako mugenda kiwulya mu bigambo ebyo mubiwule bulungi nti bwe yaleeta omwana omulema omusabira saamutuukako ate era nga mazima bamanyi ebyafaayo bya Mbabazi n'emikwano gye gyonna baga nti Mbabazi alina abaana 3 naye omwana omu mulema yagongobala. Katugende mu maaso n'okuwuliza conversation eno mu office. Ssenyonga oba Waswa oba Opiyo okiwulira balina ezisomera nze nawe taata wa mwana kati nze bampita embulewo kati bo basuubira ozifulumya nga ziraga nti omwana wange sisuubira ate babamanyi nti gwotaddewo ssente kakati awo kikola kivaayo kati oba nogamba nti enjo if you are ready okusinziira byenkoliko naza kunoonyeza obadde onoonya naye ngakola ki nga nkunoonya okusinziira okutaasa wokutaasiza nze n'okusoma simanyi kusoma simanyi nakuwandiika nze bampanga nenkola ki kituufu kitegeera saasoma waliwo amanyi nga nti manyi okuwandiika waliwo amanyi nti manyi okusoma ntimanyi otuba tetumenyaziza natandika okukolagana ne Robert nga Bridget alina emyaka yayinza obunzika okukolagana ne Robert nga Bridget alina emyaka 13 kati alina 14 nakubulira nze tewali nze nti ndi wakati wono nze Ssenyonga manyitinga bamwaitinzi kyovana nebemanga nekalakasa bamumpa immediate nenjogera naye kusemuganya mumwaitinga wanga tewali yantwayo oba tewali yakola ki nze ndi direct ne Ssenyonga neba CID okitegeera nze ndi direct tewali yantwalayo nze yali yangulirako esimu ne muganda
and taking off no, my daughter, you have a good phone. It is the other phone which you do. Wakati neze ensonga ezabadde okukyakiza abaana badisimu bagenda kwekalakaza tandabimanyirako ekizibu wama bayina okutugerera yatuteekako kati nti oba ekawala batutumya abantu nze nememba piki ntwale bapifayo basindiki bagina ebyo ku kamera bikirigaalo byebintu byabwe bikwala naye byonna tebabisobola. Omusajja asobola okutuma abantu ku ssaawa 5 oba 6 kati oba mutereetera essaawa 8 teyeekyanga era amanya waliwo akakodo bali abakutumako baba bagezi era amanya waliwo ekiriwo lwaki baleese 8 agamba ambi evuddeko oli buli kimu yakyefuga mu kyaki ye dayirekita wa kyaki koodi ye dayirekita wa koodi life ye dayirekita wa life dayirekita wa top radio top tv era ye buli kimu kyonna talina management abo gambe nti bwe mwetaaga kino mukolera aisha bwe mwetaaga kino weyamunoti kati weyiza ogenda bweru okitegeera ne passport zo bazikula passport zo bagikula tebazimuweera kimu musango kyalo era nze ngenda siika bwentuukayo ne bankala nti mukwata tugambe kindekere ne meseji nzansindikira 5 6 kusimu era ile tomanyaga sinyu anti kati obuzibu buli hana ali ku ssomero ngeyo mwana wange ogera ndalomanyira okujja ko dadi mwana akape ko bifulumye sisobola ngenda kuvaayo sisobola naye bwe nabanga nene tama somo bisomerayo okiraka nembera yo nezimulamba nga baziyusizana eyo mukode otega kivugana bali na misango gigola kutwalira ddala ebwetu tebaliko yes yagamba waliwo omuzungu kode bana batera okujja betugenda nabo nze bujulizi kyabo wangebengiriyo mukode omanye kyaliwo nze banona special maite nalinganye mama wange yaliyo nalinganye ne banona special ewange nandinda enamba ya WhatsApp yo njiyina otegeera kati ngenda kufuna eline private line jomani njeyanya MTN kati nze mubuli ekikintu kiba kati wange naawe akabeerayo konna teri ffe tubeera n'ebyama myaka ku myaka era nze nzija netunuulira abaana nendabanga basibu nembatunulira weomaze nali siferanga olidde tata nasiferangako kati nze bwonsuubiza nogamba enjo jangu ono n'emitwalo 10 mukazi watu ndi ku kisenge netuuka nondaga amazigo bosuubira nti nze mba ngenda kulisa ky'abaana bange pasita negamba nti bali kungoba mu nyumba bagamba kale jangu netuuka wano notampa ate nze ekizibu kyanyina kyolina obakakasa nze katomanye tribe yaffe bwe bakufutira nikushapa nze sibimanyine oba nkukuba nkukuba wama yampakisa mu VIP otegeera VIP teyatuwasha netuvaayo ekimu kiri omwo naye batuka ne batubanja nti kati ali mugula amataka leero yonna amuguze okitegeera kyengamba sente zijja mu bazungu bazijja mu bazungu nanyini somero wamita kode sente azijja mu bazungu naye abazungu abo sente baziwaffe abava mu badabi b'obulimba yazimba teyazimba nga bwe wazimba ti n'essomero nti those are dormitories yazimba ng'amaka gye bayita orphanage okitegeera kyengamba kakati nanyini primary orphanage eyo bwe yafuna code azimba code high school owa primary n'abasuulawo ne babeerawo obujjaawo church eyaliwo era buli class is donated by some church kuva bweru era biwandiiseeko mbikuleetera nenkulaga nti kakati MP1 donated by this church from America P2 donated by this church kugambye n'engoye bazita ne baziyiwa seeta
emifaisi bagisangayo obadde ki netabituwa era ne ogenda okusanga omuntu nze ne bwoyagala ekirimu Era nze eri nemulaga mu kiriniki ekirimu nali emasimbi ne bangamba jangu otuzanyire empeta jangu otuzanyire kalondoozi nagamba bye nali nabo nekwesiŋŋaanyi kankubulira nze nyengira mu internet room nga nze nduddeyo seeta nenkwijirayo lisiti y'abasiponsa abakodi high school ne kodi primary abaana bangi abali eyo bali sponsored by abazungu naye nagamba mbeera abaana ndabirira abagamba yambala nange naye ekiro yavudde bugi okimanyi nti kakande kati tamuvuma nnyo kakande tamuvuma ne makabayi tamuddiza kati yabavaako bukumu ebyamakabayi byaggwamu amaanyi mbuuzi otya olw'oku yajja South Africa nasasibira oli kuva South Africa enyonyi n'akomawo wano nampakisa omuvubuka bamuyita Simon eza Simon Maidali zibeerawo omanyi tasimba layi era bwansanga mu kikuba nagamba enjoli oli musiri mulungi gyamusajja wano mu bulungi ate ali ku byattaka ate n'abalala bawala abavaamu baveeri abali mu kintu abamu bakooye be badduka bakooye amulimba obuyambi bw'ennandyagadde fiizi nakulya kw'abaana bagatyawo okusula abantu ebintu bino gye byatandikira emabega nange muze mu bifolowinga nti abantu bano bamala okujja ne bansaba obuyambi bwe bansaba bwe mala okukkiza okuba nti ngenda kubayamba baatandika okunyumiza obufere bwabwe bwe badde bakola awamu n'omusumba Jackson Ssenyonga era mbu nga bagula obujulizi era nga nabo bennyininyini nga bwe bawa obujulizi mu kkanisa y'omusumba Ssenyonga naye ng'ate ebiseera bisinga mbu kino kikolebwa ng'omusumba Ssenyonga alina abanene bakyazizza mu kkanisa n'alyoka aleeta abawa obujulizi obwonoona amanya g'abasumba balala ye okwetuuma okuba nti ye mutuukirivu era yavuddeyo okulwanyisa bannabbi ab'obulimba era ne bagenda maaso n'okunyumiza mboozi zaabwe nti nekino akifuniramu ssente nnyingi nnyo okuva mu bazungu kubanga afeera nnyo abazungu ne bamuwa ssente empitirivu mbu yavuddeyo mu Uganda okulwanyisa bannabbi ab'obulimba era omukyalo oyo mama Bridget mbu ye yaleeta n'abayaaye okuva mu Katanga ne bagenda ne beekalakasiza ku mativi nga nti nze nabagula ate ne sibasasula nga beefudde abalalu kombe yali seetaapu ey'omusumba ono Ssenyonga era abantu abo gye babayita kati abavubuka abo ku Christian Life Church babeerawo nnyo naye nga yabasuubiza buli omu boda of course ebyamulema okutuukiriza era nga nabo bapulaninga okwekalakaasa babakazaako n'erinnya wali ku Christian Life Church wa Ssenyonga babayita Yiga Boys kale no emboozi bwetyo bwe yatambula tukyalina bingi nnyo mu sitowa tulina obujulizi bungi nnyo kubanga tulinamu ne conversation omusirikale yennyini eyanzijjako statement ku police era nga ne fayiro ezimu ziri mikono gye okuva ku side edikota nina records ze nga nkakasa nga Ssenyonga bwali emabega w'ebintu bino byonna jjukira nti olw'okuba nti baali bansabye obuyambi ate nga ndi musumba abeera busy saasobola kutwala kadde kawanvu nnyo ne mbaleka mu ofiisi ne mbakwasa muwala wange Shakira akole ku nsonga zaabwe era mugenda kumulaba ng'abawa ssente era nabo nga bazisayininga amazima go gali nti twabayamba era twabawa obuyambi bwe baali basaba katika sensation ketubadde tukubira assistant waliwo akakazi kano kambiira akawaayiriza olumuli akatwala mulogi yekanyini naye kabitandika bannangeeze wama kuva bire byagenda ukambya nagamba mukoze mutya naye bano omaite wekakasa
kyogenda mutowayiza nsajja wabiri akyawaayiriza kati nekino bajja kuwa chance y'obujulizi nze nekyo banajja twabadde nga mugenda kuwa obujulizi obadde ki ekiro n'agamba obwaffe bwetaaga lwa mukaaga abanene nga bwebala ensi yonna naye senga batwala tugenda twogera esimu Mukwaki? madama alisigwa musimu esi yabaziba omusimu Muzayi? ayambusi Ate nga kyali. alabika ali wano mu buumi olutole batuula awo sobola kuba muzeeyi wano esi togenda kunsayiningira wano okulaga nti ozibiseeyo netakwata ssimu nenamavubi netakwata ssimu yandikute nemmanya nezero wano akyali kati mpozi bagambye ki ekirala naye twala namba direct kati oyinza okasuula sisobola sisobola nena namba lwaki omuleka kupulesa twala namba tuwandiika mukazi munaawe yage ntya pulesa sijja kulemba bemba nereeta gwe wandeeta nedda olabaye oli akakugako wamba giteekemu nagiseveni Shakira ekirala I need a line I have endangamuntu olina bikubeerera lumutawo neeri waffe mesaze nayo naye nino ogiwandiza n'ogiteeka mu simu ninamu nabashakira nteekako simu wanu simu one ya airtel